kunagamba nti nsobola okudda mu kisanja ekyokusatu twakibabulya naye mu byonna ebigenda maaso kigamba okuba nti bali mu kuzimba jet advance b'Amerika bazimba jet advance bana Republican bamuleete naye nga bwolaba embeera za mukama we Donald Trump naye bwali kisooka namwatulira tatya kwogera kigambo kakati yoyo mulungi mu kuyomba mulungi mu kulangira mulungi mu kwogera kyonna kyasanze jet advance nawo ategeezezza n'agamba nti Ukraine tubalabula avudde n'agamba nti singa endagaano kiwa mirembe wakati wa Russia n'eggwanga etibwa erya Ukraine tegenda maaso n'okuteekebwako omukono jet advance vice president w'eggwanga lya America avudde n'ategeeza n'agamba kikafuuwe tekisoboka Ukraine tosobola kuwangula lutalo lw'olimu na Russia ne bonafuna support etya togenda kuluwangula tukubuulidde jet advance bwatu bwategeezezza eggwanga etibwa erya Ukraine wakati mu kubapapya babagamba nti muteeke omukono ku ndagaano lutalo luggwe otherwise temuyina busobozi era temulisobola temugenda kuwangula lutalo olwo Vance Trump yabategeeza nti mujja kulwana emyaka 3 ne temujja duwangula eggwanga lyonna bajja ddi batwalako singa temuteekako mukono ku ndagaano kakati this time ye vice president weta jet advance agamba nti tekijja kusoboka Ukraine tukuwagaabuwa munnange teeka wansi ebikola genda ku meeza teekako endagaano mukono kuteeke ku ndagaano ofiirwa by'ofiiriddwa lutalo luggwe kakati kulabula okuva eri munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya America nga bwe tugenda maaso n'okuleka nti tugafuna nga tukurosinze nga tuzze e St. Petersburg Moscow eggwanga etibwa erya Russia bwe batubategeezezza